Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Wabanga oyagala sugar mami. Nawe kikakatako okubelaga mami wo wajolagana saa mikazi ogenda okudda nabani boli nabo. Yeah, of course. Anti kati weba kuwasa. Gwa bafuso omukazi. Oh. Omusajja tebalina kuwasa. Sugar mami wa kuwasa. Sugar mami yabafuse dadi. So boy no mugamba wa woli. Mami ngenzeeko n'emikwano gyange out. That's if achikirize alioke nacho. Yeah. Mami nno lero ngenda kuddamu leeti mu reportinga. Ogamba mami wo gwe kintu kwata bulungi omanyi kyo kifunamu. Nyati buyagala gambe jakala ndago obusajja bwange. Busajja bogenda okulama akaga go owasizeeyo. Bakuwasiza agalaga busajja. Eyo point. Nze musajja kanze oleta mmeka omuwa mmeka. Ate ekyokusatu omugongo gulina okubanga gukola bulungi. 24/7 bwe kibagenda mu gym gwe kaze mubyanti of course sente bakuwa bubi. Gendo nyekire kuba mu ekyuma kola kibiira ngo omugongo guli straight. Otherwise you have nothing. Yagenda okwekanga ng'akuzizza akakalala. Bwana gye buli obwakolamu. Bwana alabanga gwe ate kye yali akusubira muto kimuwa. Sente alina. So, abana edobozi nabulime Esther S wano ku A Talk with SCS Media Uganda. Nkuuza ko gwe nawo sinzo bango otraba. Thank you so much. Okola kyamanyi okwekumira ku mukutu guno. No subscribing, no liking, no commenting, no sharing. Nga byonna abatwalira mu nsi ez'enjawulo naddala wano Uganda ku butaka. Bino bye baali bagamba nti abantu tebakyalaba. Mu Uganda tebalina data. Uganda yesinga okola YouTube. Abantu mu Uganda bakabya kajanja. Nenga sente zo bazirina. So balina Uganda basinga okulaba. Netugenda kawe Saudi, Dubai, Qatar, Oman, Iraq, bantu banja batulabireyo. Waliwo abatulabira ate walala. Actually ese wowe yagala kumanya ati muna Uganda ina sente. Tambula kekiro mabala. Ate muna baba wagwa bwerere era bagusasula. Ate gwa bei. Awo joka kasajja na Uganda tukabya kajanja. Abatulabira mu nsi endala nga USA, Canada, UK, Romania, banji nebaza Irene Nambiru Ann. Thank you so much. My Irene Nambiru Ann kumutwe. Concert here, you know. Yeah, concert here so tuba. Then waliwo Sebulime yabamuganda wange Julie Love, thank you so much. Wana otrabira Canada, big up all of you. Mwana babuzaako, thank you so much. Onakolwayo tugenzeko mu bibozibozi nga tuline era bibozibozi olesenze okimanye esi lwaki oyagala okunkubya wetogera ku bibozi mba sikubye ebibozi ebitambula mu Uganda mbitegeera what's up wakuba tulinayo bangi ababijajinga what's up bro Nara what's up I'm doing well olabika bulungi keizi bale kusiima maye ddala lyalimye Pesha ato kyagambikako ate lwaki nzeno esinga sikyo kwali ebintu ebitankyusa nako olumu kati okola nnaku 5 nedda waliwo ebintu ebimu ebitankyusa katolanga bino ebintu bye tulimu like bya media leero kwoli enkya toli tubalabye bangi ababadde naddala nga TVC ya kitaawo Kawalya wuuyo muganda wange yaliyo nakeera n'afuluma okitegeera so kati ebintu bino tebirina ate kwemazaamu enoba ofunye achievement kimbulamu you have to stay humble tekitegeeza nti oba ogituuseeko yenkomerero y'ensi no you don't know what tomorrow brings true yeah oli otya ndi bulungi siina tabu twatwagala no ku Irene Nambiru ayina concert nno naye alebad 15 era abadde yalwawo mazima era swangizi tujebaze nnyo nti yatujjukidde nemutuleeterako such artists era nyina okubaayo ko such artists nga bannamubirwa abo badeservinga okubeerako ekintu kye mango music gwe tumisi wala paka nakati omutagala natula kati nga faawera ku TikTok omutagala natula mu challenge oluyimba nga oluyimba lukadde n'owulyanga oluyimba olukyakunyumira bale nnyo naye wakati akayimba kandi ku mutwe ennaku zino njagala nnyo mwami oba mwami wange bikyalo lya omanye okuyimba kwagaana era kyo kireke okuyimbako tukuleke tugende gy'osobola okembazikakaze ndi waawano naye okuyimba Keizi uno yategeera ebyokuyimba anyways abatulaba ku AC Media UG bagamba I'm the one and only Hank on the land Hank Keizi ngamba agala nnyo mwebale kubanga ate mwagala AC mwebale kumufuula muntu w'amaanyi ese okimanyi oli w'amaanyi
kakasa oliwo amaanyi mu ggwanga muno obadde simanyi gwa ngambye omusajja yakyabuze naye oli mukazi w'amaanyi nnyo naye nga ketusabe na guno omwaka ate otuyiwemu omukolo kati omulimu gijja kufa ate lwaki waliwo ebintu nga tosina bigatika kati nze siri multask sawa kukwatagana kino nenkwataganya kiri lwaki era omusajja asobola okubeera onosigala nga otambuza emirimu gyo omanyi njagala nnyo oli omukyala bamuyita tumusiime Flavia wamulabye engeri gyateekateekamu ebintu nga yasooka n'akola dde nama nakolaki kanaffe wetujja okukola twagala tugenda okufumba nga tuli ready peke twongeremu saala just naye kati gwe omukazi gy'ali omanyi mugane nemutubandya ebintu bino ate nga namwe temweteeseteese gwewo gy'ali kiri a little bit complicated naye nga katonda yasinga okimanya omanyi nesitole gye nakoze ennaku ezo yabadde ya depression naye love si nyangu walaganzako mu depression love si nyangu era many people are depressed because of love bangi babeera depressed lwa nsonga nti abamu agenda oyingira love oba that relationship ng'asuubira bingi and of which kyasuubira olumu si kyakola kyafuna nti ate era ekirala nti omuntu agenda okgenda mu mbeera eya love abamu tasooka kwewa budde na mwagalwawo okukola ki kwetegeera nti abamu kisalawo because of excitement oyokanga ng'oli ayagadde omuntu from nowhere n'amwemaliramu nnyo okitegeera tosoose mutegeera that person nga bwazze si bwagenda okubeera paka nti abamu alina kyayinza okulaga nga atandika nti ate bugyokoma okulwa naye n'ogenda ng'ate omanya omutuufu yennyini naye gyekiggwera nga temuli kantu nti bangi tujja tutaddeko kimasiki because tuba twagala tukusanyuse bwe tuzze okulaba oba okugamba but as time goes on tugenda tujjako that mask because tuba tetukyalina nnyo kyamaanyi kyetukola ki kyetwagala kuprovinga kati awo olabire omutuufu oba the real person gwe wadatinga oba gwe wagwa naye mukwano eno maaso no gye bituusa ojja kufuuka motivational speaker not being a motivational speaker kulabyemu character eyo no esi ebintu bino ebyalaba ndaba obitegeera of course era nkibaddemuko I know what it means ate bangi bakirimu bangi bakibaddemu okukyayibwa sijagamba nti bankyawako naye nyinza ogamba nti nali mbaddeko mukwano bina ebintu tubyogera tuli tontya tesobola kutya tontya oba kati zisobola kulimba abantu bankyawako nebwe eddalu omanyize bankyawako sijagamba nti bankyawako kyenyinza okugamba kiri kimu nti omuntu asobola okubeera mu mukwano nekigaana si nti bakukyaye oba nekigaana omanyize bankyawako nengenda kutera okukima ssente nga nkaba bukaabi maama nga kiki ennyo laavu wangi nagala bikyaliyo ebyo esi ate no si wala nnyo sijakumba n'okaba olwalaba omanyi osobola kwogera bwotyo nensonga tonnaagwa mu mukwano naye koligwa mu mukwano oli ŋŋamba olaba esi osobola okugwamu but it doesn't mean nti ate otuuke ku that extent bibaayo laavu no ngaetukozesiza ebyekisiru nze omanyi kali bye bitu tubyogere lumu naliko omuntu nga nkyaye nga nkukyawa esi omanyi bino ebitande birina bino ebitande aka tulina ebipya naye waliwo bino ebitande ebyayinanga nga mbaawo nga muno mu makati batekawo plywood anedda waliwo bino ebitanda kale nabo bateekawo ba plywood naye ekitanda nga kirina fashion ennungi wano mitwetu tonkyawa nga negayirira muntu aleme kunkyawa omanyi waliwo nabafukamira n'avunnama n'akwata okugulu kw'omusajja oba omukazi bambi togenda naye ana omusajja we nali mwagala naye maama kale bibangawo ate bayireyo bwoba oyagala kumuvinga on mu nsi muno ng'obadde depressed oba ng'obadde okyayiddwa oba ng'omukwano guganye when you decide to make a move please do totunulira kyemabega because gyokoma okuzza ebyemabega kigenda kutwalira obudde bungi okuhiiringa because okyakomyawo those bad memories oba zinyinza okugamba nti ebikuviiriddeko okuba nga olumwa okyabikipinga in your mind okitegeera so bw'oba oyagala okubeera nga otambula bulungi oba to get out of depression please and please eliminate the past genda ng'obijjamu moving forward actually obulamu bwo butambuze nga n'atabaddeko nabyayita nsanga ekirala situnulira byayita kikuwe just lesson nti bwe mba mbadde nyina kye nakola ngenda kukyusaamu if not
kiri kimpa ekyokuyiga nti we wabadde kino bwekine bwekiti ate wano tekiddamu kubeerawo. Atugera n'okukaabira abantu oyinza okukaabira amata agayiise kombo Katonda anakutegekera omwana nokakabira nange. Actually sometimes nyinza ogamba nti oluusi kyosanga kati oba kyo experience right now kiyinza okuba nga ate yentandikwa y'ebirungi byo. Nti oyinza okulaba nti ono gobadde nayo badde omwagala nnyo era ofiiriddwa nnyo naye ng'ate wali ali beta. Oluusi nga n'ebintu byesibye wali ndeka nga omuntu omuyina naye ng'ebintu ebitambula. Esi tulinayo n'abantu abalina ebisiraani nga batambulirwako ebisiraani si kubye nnyo but that's the reality. Abantu bagenda biwulira. No, bagenda biwulira ku mpaka leero. That's the reality. Nti osobola okubeera n'omuntu amazima gali nti nga naye bambi takimanyi naye ng'alina ekintu kyakaringa kyotajja munenyeza nti takimanyi kuba naye takimanyi naye nga buli wobeera n'omuntu oyo gwegwe babba bizinesi gwegwe basiba gwateyongerako gwegwe bagoba ku mulimu gwafuna ebizibu enkumu n'enkumu so nga ate omuntu oyo aba akuvuddeko nawe kenyini osobola okutestifyinga n'ogamba bayirawo okuva omuntu gundi bwe yavambulamu bwange ate nyina kyenneeyongeddeko bangi nkimanyi bagenda kunyiiga nga nkyogere but that's the reality. Esi okikiriza nti kyapenyinga ebisiraani gyebiri nti omuntu atambulirwako ekisiraani actually nazi kuno baatugambanga sooka otunulye omwana gwozadde akagenda ekinnya bwe kabali kali mukinnya olwo ekisiraani bye betuulyemu ebigere bya bisiraani era bamukebera omwana mbu bwakituuza wansi banga mbu waliyo n'ebbeere ly'ekisiraani libeera litya ate nabiwulira nabiwulira mbu ebbeere lya kisiraani kati ate ekisiraani kyasukka ku bino ebyogamba nti tukiraba bulabi wano nti omuntu osobola ekigere tekituula but abantu batambula n'ebizibu byabwe bambi banabe kubajja kunaba ku ddagala maye ebbombo likola ebbombo likola naye waliwo ebirisukako nga basaba Katonda abamu bagenda kuga Katonda waliwo twanukula katayagala bakole batya ate kati webanga ebbombo terikola ne Katonda nga lwawo okwanukulakola atya ate kati esi olaba nze kyenamaze olaba nti omusajja yasinga okwanguwa okulaba nti omuntu gundi aliko ekisiraani omanyi lwaki nti kumwe abakazi kiyinza obeera ekizibu lwa nsonga mwe mwamanyira bba wabuwi kizibu ogamba nti kyambeera nono gayi mbadde seeyongerako kina kirwa nsonga nti ebiseera ebisinga oba ogudde mu mukwano n'omuntu oyo ye gw'osuubirizaamu okubanga yakola ki yakuwa kati ate ffe abasajja tukiraba lwa nsonga nti bwe mbeera ne esi nze alina okubeera nze amuteekamu kati bwe ndaba nga embeera enkaluubiridde byonna amazima Katonda nga mbitunuulidde other factors remaining constant aiso yaponi bigenda kuddukirako n'abazadde bajja kugamba naye omukazi gwe waleeta omukazi gwe yafuna lwaki ng'okuva wamufuna teweeyongera engatto okyalina gye walina luli esaati eyo lwansonga omusajja bwe buvunaanyizibwa nti yalina okukola ki okulabirira omukazi so at times embeera yetuleetera ebyo bambi era tukyagenda maaso ku S Media. Please subscribe, liking, commenting, sharing. Anyway tuba tuyiseeko eyo naye nga tuba tusimbudde Case oli munnamawulire nange ndi munnamawulire ebitambula mu ggwanga obiraba mbiraba bantu beekalakaasa man Uganda tulagawa bantu beekalakaasa naye ate luli I was with my friends wane bagana naye gwe datanga adduka naye kati tutuuse mu kiseera nga buli omu agenda kukirozaako true wamupeera kwa statement nagamba abasuubuzi bijjo babagamba nga okwekalakaasa emabega kaawo si kwekalakaasa olwo okwegattira wamu bagateka eddoboozi ne bagamba tebitukwatako kati essaawa eno bakuba miranga ate nabo baba batandise okugamba mbu tetubafaako okitegedde naye nga lulere batugamba nga tebikola ki tebitukwatako kaizi kyekitambula kyekiganye kwekalakaasa okulaba otya nze ekintu ky'okwekalakaasa ekyo omusolo mungi but I'm 100% on their side ng'abasuubuzi lwansonga nti ffenna mu Uganda munabali abalina bizinesi ez'enjawulo you know how it feels okujjako nga oli muntu atali munnauganda ate nga tolina bizinesi but esi kyebategeeza double taxation it's something very big nti edda abantu babibuusanga amaaso nga balowooza byabaasoma bye babitegeera bokka ate bannauganda nabo sinakusoma kwokka because we have many ignorant Ugandans tebaagala mmanya but bwe bamala ate okuwulira akazito lwe batandika okumanya the impact of what we are talking about nti abaana bangi bakera mu kibuga omwo
najja n'ateekawo aka bizinesi ke n'obusente bwe obutono milioni 5 milioni 10 bye balimu kuba ebiseera ebisinga kati oba bizinesi ng'ezomu bibuga omwo abaana abasinga batambulira n'amabanja nti gundi ampadde kansuubuze nja kusasula ekawungeezi era mubeeramu n'abajja ekawungeezi okubanja nti abalidde ku ggwe nabo tubalina ng'atunuulidde ggwe ate nga naawe otunuulidde ye kati gwe bw'okeera ate omwana oyo n'omuteekako omusolo ogw'amaanyi ku ssente y'obusuubuzi nga bw'ogimanyi tulya 1,000 alidde ekinene 2,000 lwa nsonga nti tubalira mu kutunda kingi tusobole okukola ki okufunamu nti kati gwe nga gavumenti oprotectinze otya abasuubuzi abo okubeera nga basigala mu field basobole ate okutuusaako abantu abalala abali eyo ebbali ebintu kuba ate abali ebbali basobola kubaani to make matters worse n'abandi badde ba investors abayindi betuyinza ogamba nti abayindi bachina obuduuka bwawe bujjudde omwo muguzi gulandikona simanya zigalira ya simanya mini ate nonno gwokyali ku buduuka onna batambula batembeya omuli mu ggwanga muno mu Uganda mwe muna Uganda atambula ng'atembeya sitekanso nemukwata n'osanga ba Egyptians abatembeya ebintu nga nowa sitekanso amutyo mukwatako because those investors should I give an example of a company obanjireke because kiyinza okuaffecting account yo look at Tecno. Yeah. Tecno, Itel, Infinix, what and what? Yeah. It's one company. Did you know that? Yeah, it's one company. It's one company. Naye okimanyi nti babadde ne bu outlets mu kibuga n'emabbali w'ekibuga obusukka katugeze nga mu Gayaza mwezo sanga mu Tecno outlets nga mukaago ba 10 nga mwebuli kyokka bannanyini baabo be ba investor betugamba abandi badde basuubuza abaana baffe abali mu kizimbe basobole bo basupplyinga bana batunda ebbali ate baddidde babututte eri kati ba customer bagenda okujjogula ku bano bagenda kuva nkiraba already market yabo koze eki bagitutte jukira to make atunda at a cheaper price kwa yabireetera wholesale price ogiresa ate ebbali ate target market y'abana abali mu kibuga ababalira kubali nti bajje mu kibuga bakole ki banga ali mu kibuga ekyagaza omuntu ono okugulako nga go investor kumuwa ku wholesale price ekintu kengezeewo kiba kya mitwalo 5 okimwekweta kale nawe ofuneko 5 yakitunda 5 kitundu oba mukaaga ate batundako sente nyingi kuba kati olaba abaana abali mu kibuga nali nkoleddeko mu kibuga affe tukoleddeko e Kampala odira essimu emu ogisuubudde emitwalo tugeze buno bw'amapeesa mitwalo nga 3 omusuubuzi omwana avudde ebbali agenda kujja akasuubula 3 obalako 1,000 ekizimbe mwokolera kya bbeeyi obulumu mwe tukolera rent basasula milioni 2.5 siza kubanja webakamu otya musuubuzi mu nanyini kizimbe mbo mwezi gumu guweddeko tomwadde sente basiba nawo n'amasanyaze kati bekalakatsa tasala na basalirako webale nnyo covid yajja bameka abasonyiwa abapangisa nkujjako nawulira bahamu yeka abala bonna basaba sente kati kiba kitegeeza gwe to make matters worse takoma na basaba ezo naye ku receipt edduuka likusasuza milioni 3 receipt natakako emitwalo 5 oba 6 okitegeera kati kiba kitegeeza nti abaana bano abandi badde babalira ekinene kuba omuntu yenna omusuubuzi obala kutunda kingi ofuna amagoba kyekitulisaako akatono nti lya 1,000 tunda maybe milioni nga 10 oba 2 olunaku ogatire kola 1,000 kyokka oddidde abantu abandi badde bavaayo eri okujja okuleeta ezo sente z'obalako okufuna ate nawo bagenzeemu ate nawo otundiramu ono ogenda muleka nga omululu olina muyitirivu webale nnyo ogenda muleka nga ahandinga that means investor yandisigadde ng'akola bugwe teeka wali suubuza abasuubuzi batunde ebbali genda mu factories kubanga muno bali mu factories gyoba otundira kati oddidde abaana bano ate obanyize obateekako emisolo oba wakasasula simanya ovudde ku gwa UPDF osasudde simanya KCC osasudde simanya ogwa toilet osasudde ogwa toilet osasula ogwa kasasiro e Kampala waliwo ebintu byetusasula kasasiro oyo yesima ye nabugabo nabugabo olina okusasula KCC nawe wejja simanya license simanya KCC nawe wejja bano banina mobile money banina kya balina ezo zitia drops ezo najja nazijjawo kyokka n'obupande no baba bagamba babujjemu mu bizimbe ate KCC eyo yo ekoze ky'amaanyi kugambye KCC ekwata omutembeeyi nemmalako emirembe nemutwalira wansi w'emiti naye omuno bebayita ba investor babeeremu nga batembeya bayiga okutembeera tebabeera na even working permit tebaba nazo tebazirina
because nze mu Uganda balina working permit. Mwezo zokulaba abo abeeyita ba investor nga bataayaya tebalina na working permit. Uganda baziira. Mwe bali. No, tulinayo aba providing working permit. Yes, yeah, okay. Bali. Okay. Bazi providing kwa babagwira. Abagwira. Mwe bali. But mu Uganda everything is possible, but bogatta obulumi bw'abo abantu nti omwana omwezi gugenda kugwako esinga yeetaaga miliyoni nga 4 oba 5 nga just za kusasula waakoledde balirira yasigazaako mmeka agenda kusuubuza ki abeewo agenda baliisa ki wano mu Uganda rent agenda musasuza ki wano mu Uganda wosanga omuntu ng'ali Kampala awo ng'edduka lisasula miliyoni 3 naye nga tazifuna okitegeera ng'azijja ate ebbalibbali okuteeka mu bizinesi eyo. That's why abawala abasinga beetundidde emizimbo mu bizimbo omwo n'osanga omuntu alina edduuka terikola buli kyatunda afunako 1,000 afunako 2,000 nawenzika ng'akoze emitwalo 2 kyokome kwa mugambo mu double taxation ekintu eyo mu Kampala ya bbeeyi okulya emmere ennungi mutwalo ate oli embi ng'olwala kubanga kitole kino kyogerako kyokka ozibye otunze tugeze piisi z'engoye 30 oba 5 olinako sente mmeka olina okujjako lenti w'omugagga olina omubalako olw'omusuulira olina okujjako gwe ng'omuntu zogenda okukozesa olina okujjako ezisuubula kawungezi abeeyita ba investor abakuyingirira mu kataleko ak'ebbali bagenda kujja babanje kuba bamala okizuula nti bannayuganda olumu tetuba na hard cash embeera yakuyambagana nti munnayuganda oleese oba ngoye oba oleese kampuni esuubuza masimu baki basupplying mu katale kozi babeeramu n'abantu abakola market review bajja ne bagamba ono ajja sobola mu supplying kawungezi jangu obanje oba ina week ajja abanje after 1 week kiraba omaze oyingirira akatale ke emaali emutunulidde bweti ogenda kujja omubanje nti agenda natuuka ku extent ewaayo ate ku ssente zewamuweerayo ng'olwo ali mu kusika abana abatono abazze ano yena afunye emaali yeesi omanyi emaali eri awo nakawaawo yaddiba yajjamu n'omuddo ogwo esi abaana bagenda ebweru okusuubula e Dubai nali mbaddeyoko ng'era ngenda mbi akusuubula nze kanjogere nnyo ku baana b'amasimu abo bannuma kuba be nawangaaliramu okusuubula ogenze na miliyoni za 2 wa myaka emeka feesi ese ekyemyaka tukiveeko omanyi myaka gino kintu kikulu oli wuyo aliko omusajja omusuubuzi n'osuubula e Dubai tuwaganako China nali sinaba naye e Dubai yo nagenda emirundi egitali mugenda e Dubai ogenda okusuubula embeera yokka nti omwana atuuka okugenda n'amatooke ku kisaawe nti ogula amatooke n'ogenda ogatunde wali ng'otuuse ekisaawe kyeri e Dubai ng'ekigendererwa kufuna sente zigenda musasulira lumu gyagenda sulamu funa days agenda okumala kuba ettooke wano enkoto ogigula emitwalo 2.3 eri ogitunda osobola ogitunda emitwalo gyo nga 8 kitegeera nti n'amanya nti ebyokusula biri catered fo matooke ge gakoze ekyo kuba buli muntu agenda ku nnyonyi oba ne kilo zo zogenda nazo and of which waliwo standard kilos omuntu atandika zaatandikirako kati omwana n'agenda mu bugumi obungi n'aleeta obumaali bwe bwatuuka kisaawe Entebbe omusolo gwokka gwasasula amazima ga Katonda nga yayawudde n'agatta n'adivide n'akubisa n'akola akolera bwereere ng'obanga akoledde bano abasajja genda tukolera bwereere okitegeera kati addeko ajje wano alina osasula renti owewakaawe n'okudduuka gyaleese olwedde n'agayinza okuba nga amagoba geyandifunyeeko mugayodde mugamazeeyo nze nandirowoozeza kukyale nti n'abasuubuzi bannayuganda tebantukutte bulungi nnyo ne bamanya tetugaana kusasula musolo it is very right okusasula omusolo olwansonga gwe gutuyambako okukola bino ebintu ebirala bino omubanjiza gavumenti enguudo wano mukoze muti na muti but ate omuntu tomunyiga omuntu akuwa omusolo gwe gwogenda okukozesa okuzimba eggwanga ate making sure nti waliwo yangambye nti wokka kati bwe basobola okujja omusolo newaliwo nti bakyasobola kujja omusolo obuyambi mye obuyambi fe ababwegobako but naye nze ndowooza omusolo guno tusobola ogufuna obulungi ate nga mungi n'okusingako awo senga naffe banaba senga gavumenti yaffe gavumenti balowoozako ku basuubuzi oba okitegeera ne balaba engeri gye bayingizaamu ebintu engeri gye babitundamu ebintu ng'ebyo ba investors nabeera ba investor bwe balina okubeera kubanga ekisooka tuyinza ogamba obuyambi twabwegobako naye ate awo nyinza okubaakingamu gavumenti
sika kufuna buyambi togenda kunkozesa bikyamu siboka tekyali kidi kyokka kyoyogamba but ekisinga kyatambulira ku ekyo anyway because tumanyi nti market esinga y'abantu abala tuwa obuyambi yali kwabo but nze kyengazaako kugamba nti kale we twali tujja ssente wo baateekawo ekiraka tetukyasaba zifuna ssente so kati tulina kutunuulira wano mu ggwanga ku ground ogambe nti muno nyinamu ba business personnel how best should I handle those people kubanga supporting a government ate nga nabo mbalese nabo bafunamu nabo banyumirwa mu ggwanga lyabwe but mu nsi muno ekigendo tulya era ekisinza okutuleetera obuzibu nguzi nakweyagaliza mu Uganda sente omusolo tugwa naye atagulina kyekukola webale nnyo omwe yali eri alya 5 that's why bagenda ne batuuka ne balaba nga ate sente kiraka ntono nnyo ze bafuna eyo ne baagala ate bajje batunyige because zibulira eyo ate naye omusolo akuba ne bagundi baffe bannanfuusi bakulembeze baffe beefula batabimanyi kati balabanga be batamanyi nga naye byayita eyo era n'okutuuka wano biyisawo I'm so happy abasuubuzi okubayo ne beekalakaasa ekyo kyo I'm 100% behind them lwansonga I think it will be a wake up call to the government. But is the government willing to help out? It will by force, of course. We are citizens. And you know when it comes to Uganda, njitegeera but week number tetulina kupowa tekibeerangawo omusuubuzi yasinga okwagala okukola naye olaba basazeewo olaba basazeewo kati nnaku mmeka tebali mu kukola just understand their pain era ng'omukulembeze w'eggwanga afa ku ggwanga lye awo oviirayo n'ogamba tutereezezza tutya yanyumiza container n'agifuna ku bukadde aba yagibaza ku bukadde bisatu gakutuka ngeri ku 7 ese abaana abayiriba mu kibuga muri bayita abayiribi abapambanyi ababyanza byonna mu Kampala boba tumumanyi bulungi omwana akolera mu kibuga aba muyiribi mu byanzi mu pambanyi ani omulala amanye ennaku ye kubagwa mani ekibuga tekibeerekamu esi ntakikoleddemu n'akajankiveemu kugenda mu kibuga like last year olunaku okimanyi okozesa sente zitakansula 2,200 ate nga togenda okufuna tekyewalika anti kati balamu 15,000 boda ogenda kati nga fe abeera nno kawempe biki 15,000 okukomawo ne baba tateragereza ku boda taxi nayo gibale ne bwaba avudde amanyi ndida okunya taxi gyeziri nabo bakabalwa kale labayo kati ewa 5 then ekyenkya bagenda kugamba lwaki ebimu tobireka yesu osobola obireka so all in all kyetugezaako okwogerako twogera ku bino ebintu tuli nti tuli mu kuba tugezaako kulaba nti bambi twebereremu nti wakati mubeera nga abasuubuzi bakaaba enkya omulimi gwagenda okukaaba enkya omuyimbi gwagenda okukaaba munnamawulire enkya gwagenda okukaaba n'abantu abalala so ensonga ekwata ku ggwanga fenna etunyigirira ba amazima gali nti omusolo ogwo ogulaba buli omu gumutwaliramu ogendagenda ngaoyagala okugula olugoye esirwa oyambadde oli munnamawulire ogwo ojja gamba binkwatirako wa bikwatako kuba lwewandiguza emitwalo ebiri ogendagenda omwana alugamba emitwalo ejja kati nzawogujuyisi gwentera okugula gwe naye ngula akenda yinza omugula nga ali kugumu kitundu kitegeera naawe kikunyiga amafuta nawe bagagongezaako 10 wewandijja akenda kati ojja ogumu kitundu kitegeeza olwedde omaze okuyingiramuko mu sente zo abanga olusi tewakipulaninga so kitukakatako era bannayuganda bongere okulaga obutali bumativu naddala ku nsonga y'emisolo its too much my dear abantu bagenda kwetuga nago naye njogera naye wano ne mugamba ku data ate yo bate tugendayo data natwogere ku data keizi luli nagulanga data mitwalo egyo 22 GB ngena ku nyanga gwako ate nga sigenda nnyo wala mbera ku TikTok ujesikolezako message kana njagala nkyuseemu nengula 75 GB ku mitwalo 10 egyo nateekako nga lumu Apple leero 15 tekuli era kati ndi offline kakati esi osobola okugula ne data notamukozesa ne bakuweereza notification you have used 80% of your data tonamukwatako wadde kutula ku simu yo kati nyinamu omuzimu oguli mu simu oguli mu nobaako oluusi ne MBs 3 ate negaana okugulawo ate okumanya abantu bano batusumbuwa ennaku zino ne kati nobarikingako ku customer care abazibu oba bakumala kola bati oba bagala tumale yitawa aye tugenda kuba MTN Airtel muli babbi nokuba I don't want to lie yeah true it's too much muli babbi baddiya
wakati mubeera nga abasuubuzi beekalakaasa ne baddata n'abakozesa data mu Uganda mususse otubba olwankuba tumanyi ngeri gye tubalamu data ono nsooka obale ssente bannayuganda ze bateeka ku ssimu olunaku in form of airtime and data how many Ugandans are we tuyinza okugyako abatalina smartphone naye era nabo bakozesa airtime kagamba omuntu n'akunyiga paka ku kisenge mutunyigiriza baddeya nebuli wetuyomba nga tugala tufune passport watuluddewo temugenda tufunisa passport ensi yaffe temugitugoba but you just have to find ways ndowoozamu bangende negatte ku baana bali Saudi sobola ogenda naye ero jammala odde kuba eno yewamu era obisangewo kati wetutabyogerako kati tuba tuli mu nsobi kati tugale wano tubyogereko tugenda naye nga gavumenti bamuwulirize abasuubuzi because kati saawa eno be bayimirizaawo boolyawo eggwanga so nga tujjako abalimi abalunzi ate nekinuma maduuka gaabo ba so-called investors bali operating bulungi they have no problem they operating very well naye ne investor tumulaba nga yeeyagala wali wana batakyasobola mugula ate nani anamugulako abo bagagga olwo ekintu ekinsuma nakyo kankyogereko omuntu n'oba musuubuzi weetutumye embugo oli olseera ate nze agula akamu nenzijja ate ewuwo ekyo bayizawo kyogeddeko emabegako ate era n'onguza ku bbeeyi ya actually eya olseera nga ate nkutwala piisi egyo emu kati oli old retailer ye aba agenda kulyawa okimanyi nno retailer oba omujja mu katale oba anyway nakyo tukyogereko bayirawo ogwo muzigo mweguli abasuubuzi abeefula nti ba olseera kati omusuubuzi eyeefuula nti oli musuubuzi nga togenze ngambe kukuba banno in form of your stupidity and ignorance let me be bold ne selfishness yes ne selfishness kubanga ongambye ogenze kusuubuza waliwo kasitoma ze ayagala essimu emu tomulaba nti musuubuzi alina kawunta gyagenda oteeka oba tomulaba nti alina dduuka lyagenda teekamu buviiri bwe oli mumuguza ku ssente ate oli kasitoma we zeyandi era ekyo kyekiviirako abaana awo downtown sijja gulayo kangenda eri waggulu kati kenkulaga ekyokulabako bano abatunda mu mukwano wano abalina obusimu omuntu ajaga kangenda mpaka vyo kubanga gye basuubuza kati ajjayo mpaka vyo muwe piisi emu kati nowa wansi yenna olina otegeera omusuubuzi n'owakamuukamu bw'oba ozze nga omuntu atwala more than one piece oba kale tuyiramu ne boolaba nga ajja buli lunaku nti atunda asobola okujja nga ayagalawo obupiisi bwe bubiri muguze ebbeeyi esuubula ne bw'olaba olinga omuntu ogenda muguza akome omwaka gujjoba n'obutadda mukwano musobola obbategeera kimanyi oba oludde mu field mukube omululu gwo oguteeka ebbali lowooza ku banno ategeere nti enjawulo y'okugendako oli owakamuukamu n'okujja waggulu teriiwo kubanga tesaawa eno olaba esaawa eno abasuubuzi retailer yalugendeddemu olseera yalugendeddemu investor yalugendeddemu we are all suffering so please muveewo awo anyway tuvuddeyo ku basuubuzi eyo katusabe gavumenti ewulire katusabe erwawulira naye kaleke tusabe katusabe kubanga amazima gali nti kati tebakola era nakyo manyi teyingiza nabo kiba affectinga naye URA kale balina agasajja agakambu negajja n'ebikibooka ate banaye abaana ba URA beyagadde kyokka nga nazze okugoba takolanga na ku bizinesi emu bwe naye najja n'abala natandika okubala naggalawo olwokuba yambadde akayunifoomu kuliko URA gwe yansomesa oli musiru fena twasoma si byetukola nti byetwasomera nsi yetukasukayo tebeerabira nti enkya ali awo ali mukugala maduuka g'abantu ekyagerako era nga alirina naye abaana ba URA bakambwe bali ababala bakambwe bwajja bwati nakuya bwati otamwokyayo nga bw'okoze bubi nnyo munauganda ng'abonaabona n'atuuka okwasa kawunta ze mbu bambi adduka baleme mukwata naye nga lwaki wali bantu bakyasinza kubonyaabonya ggwanga lino nga baana ba URA baana ba KCC baana ba nabennabugabo sebo nga bamusanze abamukambwe ennyo anyway ate tunabyogera nga mugaba basimanyi twayogedde bubi anyway nabadde ndi awo nawagibwa gundi ani bamuyitani ono natete biki bizi natete erinnya lyalijjawa busy producer tuyambe bulungi yani busy right producer busy natete busy kyonna kyekiri byonna negwe wate wayambala bwatyo alina kyobulolo kyekyo
oba ye fashion ye engoye zimusiiwa ayagala nnyo nga alazeeko ko ku mubiri n'ateemalira ekyo kyokujja n'aleekanya ku geeti y'omugagga Nwaji yabadde ategeeza kibi first of all if you claim you're the dad of a kid come in a responsible manner tulaberera nowakyuka don't just come out ozoli bwerere alina kyeyadda gusa alabika nawulira mbu muyimbi oba alina kayimba kayagala tuyiwamu naye era byakola bya kifaka sorry okwogerera nti toyinza kujja ng'oclaiminga nti gwe taata w'omwana nojja ng'oleekaana omwana agenda kubalamu magezi ki for the long time gyabadde takulabye I thought it could have been better nayogerezeganya bulungi ne mama Winnie Mukambwemu era zinadde waliwo yangambye waliwo gwenaye ku makyayi apostinze ku TikTok nanga Nwaji wankoze bubi nadde mmanyi oli eyo ofumba mazzi Winnie Mukambwemu walabye posti ye but ng'omuntu posti ye wagirabye yabagambe tayagala muntu yenna ate badde njagala mukubirako mukwano mumuleke we yatuukira obbagamba nti mukitwale tata omwana yankwata bukwasi mukitwale nti yafa alina obusungu bwe gyabujja but as a responsible parent if you claim that you're the dad and it's right you're the dad then I thought wandibadde oyita mama w'omwana nemuteesaganya however bitter mama omwana waliwo obusungu bwakulinako I know naye abeeramu naako obuntu amanya tino wakyuse yes kubanga ye kyaclaiming nti ayagala kutekinga responsibility of the daughter tayagala mujja kuwini then explain to the mom why do you come out ng'oleekaana njagala mwana wange njagala mwana wange obadde luddawo emyaka egyo gyonna oyo muyayemu naye nze muna wali abantu benneewuunya sajja yazzaawo ng'akaba nayogera n'ebintu bye siyagamba nti bya kisiru naye nayogera ebintu ebyo byonna byonna ngolabira ddala talina buvunaanyizibwa the thing is everyone has reasons as to why oluusi mama asobola okukula n'omwana yekka oba ne taata n'akula n'omwana yekka but nze nandisubidde those things are personal their person naye yalize nga eno kiki kyogambye nti nga buvunaanyizibwa yes naye omuntu nojja olwedde ozze kale it's okay tintu wamwe mu mutwe abeeramu naye nojja nga weeyambudde ozze kubanja mwana first of all tiyata ategedde alinga atakimanyi nti Winnie Nwaji tuyinza okugamba kati Winnie is popular she's a celeb so that means anything you make any comment you make kigenda waawaala ate kyansanyudde Winnie teyavuddeyo ate kati ate kikyongera kunyiiza kati nga ate teyavuddeyo era mwagadde nnyo n'okugamba nti anaamubuuza ku kibuuzo ekikwatagana n'ebyo ajja mumendegera because there's some things that are not worth giving your time naye abasajja bana batalabirira baana ne bavaayo bukulu bategeeza ki because as a dad toyina excuse yonna because you have seen people abakola omutwalo 10,000 n'afaayo okulaba nti alabirira omwana naye kati gwe obudda nali muto nali biki nga wali weegadanga nga weegatta tewalowooza nti oli muto bayinza okuba nga Winnie yakakwata n'akateeka yagambye mbu ye yamukwata n'omukwata kubanga yali muto oli yali mupakazi ekikolwa ekyo waba ono nateetewa akakayina byayisaawo yeebale nnyo but that wasn't the right way kubanga oli mukuaffectinga na mwana bijja muto kyalinga bw'anaawulira ate oli avuddeyo agamba ekitanga ate nnyina ye teyamumulaga nti kitaawo oyo ono kitegeeza bambi naye agenda kubeera agenda muto kyalinga because kati social media nditya and social media yagala byonoonese byokka nze omuyangi tekati olaba oyo munene tumuwulira kati ng'omwana olaba omuntu just ali nomu abeera jjajjawo wa ku kyalo n'akola ekintu noga musajja ono mumanyi kati olwo kyenza kugamba nti social media etambula nnyo eri wide kati n'omwana oyo walaba ebintu ng'ebyo nga awulira mu mami we kati abo abaana babeera ne smartphones ekitegeeza so I think Winnie kyakoze ekirungi ekyosirika asirike ono omusajja banezzaamu ku magezi banaayogera omusajja kitegeeza addeyo yeetereeza amanyi oba babanja omwana otherwise tasobola mufuna ng'abanja bwatyo no that's not for a normal person agenda yeetereeza actually that busy something is insane mulalu era gundi yagambye ayinza okuba ali ku drugs mulalu bagende bamukebere bamutwale na butabika ayinza okuba alina ekizibu nojja ku geeti y'omuntu banga ye muyimbi nekitegeeza nti ajja atuleekaanire ayimba ennyimba ze ziba ziyitawo talowooza nti fine tiyadde ayagala nti abantu bamutegedde naye kimanyi mwamutegedde bamutegedde beebale kati atuwa endongo ebyo tubiveeko kubanga ffe endongo twagala kimu ndongo wiiki egenda okutuuka lumu nali ndisikasinko n'omuntu wamanda kukyalawozi nali mubuuza ne mubuuza nti tusobola okuva mu mbeera ya stunts ne tuba nga tuproviding kubanga kati olaba n'ebintu ebyaddala tuba tulowooza stunt
era kati tukyalwa nnyo mu makulu nti bajja kukuba omuntu waffe emmotoka abeere mu ddwaliro nga tumanyi tino stunt naye nga kituufu era kibanga omwana yagamba nti omukadde yanimba nga buli kadde ndi mulwadde bowereza sente ndi mulwadde bowereza sente omwana yagera okizuula nga mukadde amulimba so ate bwe yamukubira nga mulwadde ebyaddala omwana teyaweereza sente lwansonga nti all the time yalinga akola kyamulimba kitegeeza nti ne music industry eno ejjuddemu nnyo stunt zizikendeere tusigale kuba ndongo mugenda tuuka nga temukyalina kyemutulimba ati byonna nga mubirimbye oli nagudde oli bakubye amasasi oli bakuba ennyondo ku mutwe oli erere if you are an artist please sing tubadde kwaniye tubadde ku gundi nwaji wawano gwe baaloga obugundi tasekerera musajja munno Giovanni Luzinda tasekerera musajja munno yakibuddeko yatugambye Sugar Mami n'abantu nga baloga Sugar Mami yamuloga neno lije Luzinda naye atute speed luli yaleta ebiboozi bye ebya depression kale netukitegeera nti eddogo liri mu music industry aye kati n'ekyo yakyongeddeko naye nga bamuloze nnyo era nkyova yawunzisa abuulirira abavubuka nti mwewale ba Sugar Mami Sugar Mami yakimutuusaako manyi abavubuka tugenda twagala ebyamangu kyekituleetera ebizibu nti bw'oba oyingidde mu kintu nga bwe kityo funa engeri ennungi oba sooka obeere mubikufu obwongo muganda wange nga tonagwa mukwano na Sugar Mami omanye nti kino kibanyiiza kino tekibanyiiza ate era sirwa oba kigenze mumanya nti ono gwogenzeko akusinga emyaka kitegeeza ki wefuule musiru all the time go wefuule musiru ita mami baagala bawembe gye baagala basuusuuta togenda naye njagala wali yagadde ku Sugar Mami simwagala tubuulire Sugar Mami okwata otya Sugar Mami gwe nayagala okudatinga Sugar Mami omukwata otya mbawa magezi basing on kyendowooza the way you're giving information no it seems like you are experienced doesn't mean nti buli kyoyogera oba okiyise baagala kola otya tekitegeeza nti buli kyoyogera oba okiyise sometimes omuntu agamba ekintu ng'amaze kikolako nnyo research not because olusinga n'emikono gyo gigamba Saddati ajja kuba mbuulira anyway kati kyenjagala okubagamba abavubuka bannamagezi in case ofunye Sugar Mami brand ba Sugar Mami kyebakola case tewali bwe mutwe tosala kigambo in case ofunye Sugar Mami first of all those people baba bakulu baba balabye ku nsi okusingako tegeza agenza okugwa mukwano naawe alina kyakusuubiramu kyataafuna bashuga keiza alojja ba Sugar Mami ndi munoonya muto ba show naye esi mbaako siyina Sugar Mami so kati sooka otegeera omuntu oyo muvubuka munaye sooka wejjemu amalala kubanga Sugar Mami obutaba na ssente bwo n'embeera embi yekuleetedde okufumbirwa kitegeere nti toli bulungi kiri kyoyingidde kiki kiyungu ogenze kufumba ogenze kufumba omukka naye gujja gutya osigala wali ng'omufumbi yenna waabeera lwakuba nti ekyenjawulo ekibeerawo ku luno gwe omusajja oba ofumbiddwa nti ate olina benefits zogenda okufuna lwansonga olaba yatuuse okuddukirako omuto kitegeeza waliwo byosobola omufunamu bingi kubeera tubeere so open tosobola genda kufumbirwa Sugar Mami atalinamu omwavu era nawe okusanga naye olina ekikyawa omanyi webanga omuyina nkukyawa tetuba bakyali nebuuza kiki era kigenda okujja oba okiraba nga kizitowa kitegeeza focus ye esinga ebeere ku sente togenda kirima nti okyagala ebyalaavu however much waliwo abavaayo ne batubuzaabuza ne batulowoozesa mbu bali mukwano nabyo ng'abantu focus yo eba sente waliwo sisita gundi Shaki focus yo ebeera ku sente kati yabagamba omusajja we mukulu mumuveeko mwamugamba nga mbu yafuna omuvubuka omuto be yatambulanga naye si kibi okwagala omuvubuka omuto omanyi gundi yakula bulungi Zari
kati omusanga ne Shakib olabye ddala nga byesaana naye era Shakib era alagako kale however much mukulu naye nange Shakib mulaba nnyo kuva eri South Africa zuwena anti nabirayo obufaananyi nawe okulaba kati oyagala kwogera myaka gyo anyway kati oba olina okumanya nti bwoba okiyingiddemu because of money tunuulira nnyo money focus please weefuule musiru and focus yes oli muntu naawe waliwo byotajja kukola ng'oli akugambye kati gwe otaddewo mbeera ki ennungi etaamunyiize omulaga nti kino kyo sijja kukola ki sobola kikola naye ng'omulese ng'akyali ki mukakamu bulungi lwansonga ate tugenda ne tujja amalala gaffe eri ag'ekivubuka noyagala ogaleete ku kino kiba kyakolamu kiba kirala nnyo si kyejjo okusanga wagambayo z'empale si gojjesanga na bulimeewo bw'ogolagira kola kino gwe gwe bawasizza yezo empale zo bulungi nnyo fumba akamere wakubuuza oli waddamu bye bakwatira akiramu eri simena abasajja nabo bamukwatira eri gali omukazi n'amuwebuula kati buvangu anyway akira mukwano gwe sigendayo wobanga oyagala sugar mami naawe kikakatako okubeeraga mami wo wajolagana saa mikazi ogenda okudda nabaani booli nabo of course anti kati bwe bakuwasa gwe bafuuse omukazi omusajja tebalina kukuwasa sugar mami wakuwasa sugar mami yabafuuse ddala so boolina omugamba wawo oli mami ngenzeeko n'emikwano gyange out that's if akikkiriza era alyoke nakyo mami nno leero ngenda kuddamu leeti mu ripootinga ogamba mami wo gwe kintu kikwata bulungi omanyi kyokifunamu naye ate bwe yagala ogambe njagala ndaga obusajja bwange busajja bwogenda okola amaka agago owasizeeyo bakuwasiza oyagala ndaga busajja eyo point nze musajja eka nze oleeta mmeka omuwa mmeka ate ekyokusatu omugongo gulina okuba nga gukola bulungi 24/7 bwe kibagendanga mu jimu gwe kazi mubya nti of course sente bakuwa bumu genda onyekire kubamu ekyuma kola kibeera ng'omugongo guli straight otherwise you have nothing yagenda okwekanga ng'akuzizzaako akalala bwana gye buli obwakolamu bw'anaalabanga gwe ate kye yali akusuubiramu tokimuwa sente alina ate abavubuka gye bali nga bo batuulidde ezo sente zebakola ki ze baagala ng'era ajja kujja green naye njagala kukubuuza ku Dr. Proper Dr. Proper omumanyi bulungi mumanyi muwulira byabadde mukaawe mabega bituufu oba nazo stand after twadogera ku stand namukyazaako ku baba of recent last week after incident yes ng'alina byayogera but it's like ye byayogera babikubamu ebituli lwakubanga ye ng'omuntu naye tanadifendinga bulungi nnyo alina obuzibu ayomba buyombi tanadifendinga bulungi nnyo yensonga lwaki babyogerako awunzika ayogedde kayimba ke kano akapya kawina kubanga ate simanyi muntu kujja kudifendinga mbeerayo ate bw'oyingizaamu ki naye Dr. Proper ayombe naye n'akatagga so I think yes ayinza okuba alina mu challenge ng'omuntu bambi sijja mujajinga sagala nnyo jajinga abantu sometimes abayimbi bano batuuse agenda okuleeta ekintu aba alina kyayisaawo anti ze stand ze twali twogerako ezatutamye ne Brian White anti yakomyewo yebale kudda ne Brian White kataga ku sente abalojja mulina emitima emibi producer Brian White kataga ku sente singa teyalidde Brian White agaba ku sente tannabagaba nawulidde amukambu muzibu abalojja nze nkugambye kati Brian White atulabanga ba exibe abamawulire atulojja abayimbi bannamawulire bannauganda naye okujjako amaalo g'alina abantu takimanyi nti abantu bwe batyo nti ffe tuliwo kulyawe tumala nga tudduka misinde oba yazze just mwavu naye mulabufu wanaaba mulabufu si olugomwetikiranga akawunga ajja kwekolera amawulire ajja kweteeka ku ssimu ye wali era yebale kudda naye kati Uganda yakiyize kyekyo alinamu gwe tugenda naye bwayabika nga tudduka ajja kwekwata ate aza tajja twetaaga kalingani goitali press conference nga togenda mmokyayo buli bemukolako press conference nga bali press ate mba ntabuza bigere nze sibeera mu press conference walabyeyo eyakomyewo mu phase 2 mukambwemu mukopimu mulabufumu omwogerako
era mwaba musubiramu ebingi oba ogenda bomukoledde ki kubanga yasaasanya kye bayita kumusuuta Brian White oye agambye agenda kuddamu atambule n'emirimu gye agikontinuinge nagyo egya charity gye yali atandise but this time round kika anyway we learn from our mistakes naye yayize mu nsobiizi yayize naye bannayuganda temuli bangu mukyuseemu don't take advantage of others bwoba mulabye nga kale tokuba nnyo mugenda ne mwavuwaza abasajja mugenda ne mwavuwaza omuntu kyekibangamu abakazi olabye ekigayi kinamuseeta toyagala kikuula kimalawo atenza abamwisi yabaze nalinepera wagodde empunze yamwekwanira bona kimalawo ogenda kudda kwani waliwo abalaye kai mugagga wangi kati yoga Brian White abagagga bala tebaaliwo naye era tebagabanga ye tulina abagagga abalabufu ate ekyo tembawulira kisinzira oyagala kirwasa kiri lwaki ogamba kirwasa anti omusajja n'omuyita kirwasa kyazigabanga kiralo lwasa nga yeyagalidde ku bakyala yajja okunyumiza nti omukazi mugende sipiidi emu kati ali mukuba mulanga gavumenti abakazi kyakasi bangu naye abasajja bagaba ssente abasajja bagaba ssente naye ate abasajja abamu abagaba ssente nga tabasoose kulowooza bebeera boolaba nga mudda ajja kutuuka yejjuse si kibi okuwa omukazi ssente but ozigabye otya osaasaanyiza otya olina kyosigaddeyo kyogenda otutandikirako kyekibanga bano abavubuka ayagala okukakasa okakasizza omaze okukakaza zonna ziweddewo enkya otandikira ku ki naye lwasa yalinamu ku ssente ze ng'alina n'ebizimbe ng'alina ne butaasoma bwe bwamumenye ate nga ayagala baasoma butaasoma bwe naye obuzibu naye nze kyali badde vice versa maya kyali badde same line yagala oba tewasoma yagala taasoma kubanga bw'oyagala eyasoma mazima agera kutereeza kubanga buli kimu nja kuba nkikuletera mu luzungu nga tokitegeera kati lwasa kinyinza okugamba nti n'okubeera nga bambi alimu n'amaalo ansonyiwe anti we Masaka nange ndi we Masaka ngayina bannamasaka bambi temutunyiigira naye ebintu bemwogera nange ndi we Masaka sigali abarepresentinze bulungi bubi nnyo buli kimu ekiri ku lwasa tekiwera bannange kasita sente weeri ate mune sente webeerawo mubutunuulira buli kimu tekiwera awo oyinza n'omulima nti bebi gwasinga ensi yonna yiyo naye nga naawe ekituufu okimanyi tetubaano case tubula obatumire nako abadde batulako AC Media UG bagamba nti I'm the one and only uncle the land Hankins banange oluvana tugenda ku Baba so kumfollowinga ku TikTok and still you can follow me on Baba TV every day from Monday up to Friday program Bang Show from 5 to 7 PM and on Saturday Youth Hustle sawa 3 ez'okumakya ate ndi muyimbi esisoko bawemu akapera mu kayimba kange Mpooma anti wangayimbe ku by'okuyima kati era wakwatamuako Mpooma nina amapeera n'obutunda Mpooma tuyimbemu nga ngobera n'obutunda Mpooma njakuyiga era naye nayinjagako omuyimbi oba eddoboozi lyakomawo gakwegaagwe oli eyo owooma naawe wemanyi nti obuwoomi olina bungi nkutumiddeko nnyo mukwano genda mu maaso kati akayimba kalala kaddi oba kajja kujja njala basooke bategeere Mpooma oyo bulungi kubaka abawooma bokka ate awooma yatajja kategeera okimanyi nti owooma n'ebirungi ebiri mu kuwooma obimanyi then nkakuweereza anyway esi wano kwatoku esi waliwo ne case eba different vibe naye bambire muntu personal tubyogeddeko byonna ebibadde bitambula batuvuma nga bakola omulimu ng'ali awo wamala obudde bwe n'amala data we nga azze kuvuma muntu nze nja kubatumiranga nnyo nti mwebale kumala data wammwe abaana bakuvuma nogera mu depression. But why should you allow to be depressed just because of someone? Kale olaba abantu bavuma biro bine naye omuntu wagala nakwata ewaluma nogamba naye ewaluma wakumanyi. I don't mind wali abantu baffe nga batumanyi nga bagamba bali batuvume then abo tebategeera jangu ontukiriro ngambe kino nakino kutya nuguye batawanya naye banaye ntwogera bajjukiza nti wante tutuusewo nawe mutulaba tutuusewo lwa
chance. Yes, we have worked hard. Yes, people and we are still working hard. So mukwano olabanga naawe start now. So omuntu alina obujja yenna. Omuntu ne bwona amuzimbirako omutima, ne bwona amuloga, ne bwona amupinga, ne bwona amukuba ekikono, riziki ye terifuuka yiyo. Bwaba Katonda yamugamba nti ojja kubeera bweti. Tosobola kubeera nga ye. Yes. Yeah, so Brian, I the camera. So and the AC one no talk with AC. We meet next time. We love you all. Bye bye. Nenga tunera bira. Auntie Reggie live in concert. Nga komi May. Soko njogera ebigambo by'olunyankole nga bisatu. Soko njogera ebigambo by'olunyankole nga bisatu. Nogambachi. Nogambachi. Anyway, Reggie, ga AC wagambye tugere tumwagire. Oyogedde bibiri. Nogambachi. Yiwe. Nenga Reggie live in concert agakubera Lugogo. Lugogo cricket over. Yeah, nga 10 May. Waliwo emmeeza ya million 2, emmeeza ya million 1, emitwalo 2 n'emitwalo 5. So badange mujje mujje mwagire abaana baffe, abaana ba West mujje, abaana ba wano Central mujje. Ate ko enkuba erina otonya. Biki beyogera? Ensonga abaana ba Western abajja. So mujje tugera kwerayo Lugogo ne Keizo no gyali. So kamba nakuzomu. Omutege Snowbat Events. Snowbat Events nga bulijjo. Bali bajaze kujjako. Keizi. Wanje. Brother wadde camera. Tube wano. Bye bye. Next time.